muulidde abantu bangi bagamba ntwakuba hamu azimba omwala kyova olabanga ebizimbe by'abantu bya flooding. Sijja mu kudda mu kusonga kwono n'oli ekizibu ekiba kizze ffenna kitukwatira wamu era nnyolelwa wamu n'abantu bonna abaafiirwa ki ebintu byabwe wadde naye kamwa koogera ndi victim kuba sinza atonyesa ki enkuba era twataganyizibwa naye bakama baffe kasita bawulidde omulanga gwaffe ne bajja batukwatireko mu mbeera emu oba endala esooka eri tekiniko batugayidinge ku kyokkola n'ekyokubiri baleezi bakama baffe abakesise abalina okulaba nti ebiguma byonna byonna ebisinga bituuka ku mwala kuba ne mu sinaariyo ezimu ze twalina ti amazzi agasinga agava waggulu nga tegannatuuka na ku mwala gagenda mu bizimbe bya basement katugenda kujjayo embeera nga tukwatagana ne kesisi tulabe engeri gye tusaza amazzi enguudo na buli kimu nti amazzi gajja paka muki mu mwala kuba mwenna abawanga lano ku mwala mukimanyi kyekuba weetonya mu ddakiika 5 oba 10 maximum omwala guba guzinga guli kitegeeza nga guli wansi kitegeeza omwala gutambuza ki amazzi kati ekizibu ekiriwo ekinene kujja amazzi ku surface gayingiza ki mwala era abakulu bano bagenda tugayidinga bulungi tulabe nga kiggwawo ne bakama baffe bano engeri gye bali wano kati nange nfunye amaanyi bajja tukwata kuba ku bo buli kimu kikola ki kisoboka naye nga hamu si atonyesa ki enkuba eyo mwala twagugaziya okusooka omwala gwali mu mita 6 ne tugaziya ne gufuuka gwa mita 12 guno mwala twaguprojectinga mu nkola yaago n'obugazi bwago nga gujja twala amazzi ng'olabye n'enkuba wakati w'emyaka 5 n'7 okuva ki okuva kati omulugo tukola mulungi ne tubadde tusaba tukwatire wamu mutuzzeemu amaanyi Uganda erina okukola ki okulaakulana kuba mulimu gwaffe ate buvunaanyizibwa waffe nga bannayuganda okulaakulanya Uganda tugenda kulinda bazungu oba bagwira bajje bakole ki batukuŋŋane bino byonna bitukola it is social economic transformation omulamu munnayuganda munnammwe ng'avudde okukola ebintu nga nazimba ekisaawe tubadde tusaba tukwataganire wamu twewagire kuba abasinga ssente basobola ozijja oba ne banyiiga ng'amu kati n'anyiiga n'azitwala ebungiriza n'asigala nga mugaga naye wano ng'akoze eki muze bantu abavuddeyo bannayuganda bannammwe amaanyi basigale wano balenga bakulaakulanya ki ensi mwebale nnyo mwebalire ddala okujjako batangaazaamu omwala guno mu kusooka ffenna tukimanyi abawangaalirako nti omwala guno gwali mubi nnyo nga kazambi akulukutira kungulu ekintu ekirwaza bannayuganda bannaffe bajjanga ne bagwamu lwa nsonga gwabeeranga openi nga gubeera openi mutamanya na mwala gukola ki weguli abantu bangi ne bafiiramu ne bakola ki kati ate omwala guno gwali openi nga ffe ffenna abawangaalira kuno mujjukira kasasiro ffenna tusuula mu ki mu mwala kati otusuula kasasiro mu mwala ng'agenda n'akuloginga amazzi ne gatatama ne gakola backflow ekibuga kyonna ekikola ki ne kifulaadinga kati n'ekirala abakaafu bajja okulambula ekisaawe baakisiima era ne certificate baagitwa naye ne bagamba nti sitadadi ya kisaawe wadde ennungi tesobola kuba international ng'amazzi ne kazambi akulukutira kungulu ate nga guli anisafe ku bantu abagenda okujja okulaba ki omupiira ne bagamba nti waali kwataganyiza embeera yonna okulaba ng'okulaakulanya ki omwala n'ensaba ow'ekitiibwa era mukama waffe atutwala pulezidenti nakkiriza tukulaakulanye ki omwala omulimu gwe tukola gwakulaakulanya nsi si gwakubeera nti tukola mu mbeera nzibu era omukulu ayagala nnyo okulaba bannayuganda nga bali bulungi kyova olaba leero asindise ow'ekitiibwa right honorable prime minister alabe n'abantu bonna abakoze eki abakosebwa balabe engeri gye babakwatirako naffe abazimba balabe engeri gye batugayidinga okulaba nti buli kimu kitambula ki bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala